Kwebaza okubeera naffe mawulire amalala omulabirizi wankole Dr. Sheldon Mwesigwa awabudde abantu balemenga okusesetuka wadde nga bafunye ebizibu. Abyogeredde mu kusaba okw'okwebaza okukoleddwa Reverend Ayise Sserwadda ng'ono ekitaawe wa Kano Edith Nakalema. Omulabirizi wankole Dr. Sheldon Mwesigwa asabye abantu obutaseesetuka ku Katonda olw'ebizibu eby'enjawulo bye basanga mu bulamu bw'ensi eno, wabula bongere okumwekwatako asobole okubavvuunusa. Eby'amiisho gatakalibaga, eby'amatu gatakahurraga, eby'emitima yanyu etakateekateekaga, nibyo Mukama Katonda akolera abo abamukunda. Bino omulabirizi wankole abyogeredde mu kusaba kw'okwebaza Katonda olwa taata waakulira akakiiko akavunaanyizibwako bamusigansimbi mu State House Kano Edith Nakalema, Reverend Deacon Elisafu Sserwadda olw'okufuna obwawule. Okwebaza kubadde ku kanisa ya All Saints Kanyeganyejje Kashaari mu disitulikiti ey'Embalala. Omulabirizi wa Central Buganda Michael Lubowanga ye yawa taata wa Afande Nakalema obwawule. Asinzidde mu kusaba kuno n'asaasira abafiiriddwa baabwe mu bulumbaganyi e Kasese. Omusajja ono Sserwadda yalabirira abaana bano Kano omusinkana n'otategeera nti Kano mwena abaana ba Sserwadda Mukama w'omukisa. Omulabirizi wa North Kigezi Onesimus Asimwe yebaza Reverend Deacon Elisafu Sserwadda okwewaayo n'asoma n'afuna obwawule ku myaka gy'aliko. So you are now a priest forever. You are once a priest, you are a priest forever. Yaakulira ekitongole kya Yunula Allen Kajina mu kwogera kwe asabye abazadde okufaayo okukuza abaana abatya Katonda. Abakuza abaana tukabaha ssente tukabamanyiza ebyensi bakabula omugasho konka bakushabira abaana bandi abakuza jja abaana bandi mwijuke ngu hangaliyo n'areeba. Y'omujaguza Reverend Sserwadda ng'amaze emyaka egisoba 50 mu bulizi bw'enjiri yeebazizza abantu bonna abamubeereddewo bagambye nti Katonda baayisirizaamu okumutuusa ku kkula lino. Ate Kano Nakalema agambye nti osanga singa teyali kanisa ya Uganda tebandisobodde kusoma n'ajeebaza olw'okubabeererawo. Nga taata omukozi yali tasobola kusasula fiizi omulundi ogumu ng'atwala katundu n'awandiikira ba headmistresses ne headmasters abaana mubakkirize basome nja kusasula Katonda wanampeere sente ng'ateekako sitampu. Omubuulizi Rwentanga Church of Uganda n'asitampinga ba headmistresses ba headmasters abatusomesa tubeebaza kubanga batukolera batuukkirizanga ne tusoma tuli kye tuli lwa sitampu ya Church of Uganda. Ataakulira ekibiina ekigatta abakyala abakristaayo mu bulabizi bw'ennamirembe Gladys Kiraga alaze obwennyamivu olw'aba ADF abaatemudde abayizi abatalina musango mu bitundu eby'e Kasese. Ekyemize n'oveeri ng'omaliridde okujja okutta abaana batalina musango ekigendererwa kiki? Kiraga abadde akulembeddemu okubuulira mu kusaba ku kanisa ya Luka Omutukuvu ekibuye okujjumbiddwa ennyo abakyala abakristaayo aba Christian Women Fellowship nga kulembeddwamu omusumba omubeezi omujja Reverend Kiwanuka Sebunya obaddewo n'okubatiza abaana. Akuutidde abantu okwesiga Katonda mu buli mbeera gye bayitamu. Ebisoomooza mu ebiri bingi n'ekitunuulira oyo Mukama waffe eyawangula naffe ajja kukola ki? Ajja tuwanguzisa. Kiraga alambula abakyala mu kibiina kino ekya CWF mu busaabadinkoni obw'enjawulo mu bulabizi bw'ennamirembe nga beeteekerateekera okukuza olunaku lwabwe olwa Mariam Magdalena. Ssentebe w'abakyala abakristaayo ku busaabadinkoni e Mengo aliko byalambuludde ku lunaku luno. Bakubiriza nti nga 22 mu mwezi ogw'omusanvu tugenda kukwata Mariam yaffe ng'obulabirizi bwonna bw'ennamirembe.